gufunye obulumi gutambudde bambi mulwadde jjajja mwami mulwadde ali mu bulumi bana basajja baba batwalira ddala obulamu mu bintu ebyokusaaga mukama taata kati obadde okuba mu ddagala ensi eba erina okulaba bannange buli kimu kwekyabazinga singa weyita kasuku kukuwaza banga ompise kyabazinga kyabaza jjajja mwami mulwadde bw'ati bannange nzize olwaleero okukyalira ku jjajja mwami Brian White mulwadde emisuwa gyonna tegikyalabika banoonya minoonye kwegamba embeera eri wano bannayuganda mwetaaga ne mugirabako eno embeera waliwo noono gwensanzeewo nnyini luluka tuzze tuli wana si byangu naye omusajja wange bwatyo bwali embeera bweri endowooza obirabye ebigenda mu maaso nze nno bulijjo obaŋŋamba nti oba jasiti musujja gwe gumuluma kyokka banna omusajja yali mu ddwaliro n'avaayo nadda mulwadde kati gwe mu ddwaliro nga gwe bagamba mbuki ekiruma jjajja mwami tebakiŋŋambanga batwala results n'atowa wiiki ssatu so simanyi wiiki ssatu ziweze ddi ono omwana aliwa owaali ali maki ali mu sanitizer anywa but I think 3 weeks oba zirina kubeera this week I think but right now bamuteekako mazima kuba abasawo tebakkirizibwa kubalaga ku kamera tebakkirizibwa kwogera abayizi omukyala yandibadde atunnyonnyola naye ya byebyo yandadde yatubuulira bannange kino kyo kiba kirungi omanyi mu nsi nti omuntu we yaba yali yakolerako ekirungi n'otamwerabira webale kujja embeera bweti yeeraga nnyinza obutajja kulaba gwe jjajja mwami nze gwomanyi jjajja mwami gye yanzijanga ensi enkubyekubye era nze nsiiba nkigamba abantu yali enkubiddeyo sayidi yezaawa si sayidi z'ekyanja eyo nga nfumbiddwa akasajja nga kakolawa nga kasajja kakola wali ebwayiise kakola furniture olowooza mbyogera ku mawulire ngamba limbe jjajja mwami nankwata nakujjayo miliyoni 10 ze zanziza engulu kyova olaba wano kuba kukola ki embeera yali enkubi ensinga egaanye ensinga ekoze eki kogwe kaweefunira omusajja wa furniture nkole ki yali akola nga ngulira ekikomando jjajja mwami naŋŋamba vaayo dduka dduka ogende ebweru ekitegeeza kati bwe kibeera nga yali kitegeeza bad black nange nali nkusobola ebiseera ebyo kuba ate nze ngula chips chicken chips chicken nze ngula chips chicken n'ebipizza byani kitegeeza nali nkusobola kasquarez abeerawo bagambye wano mbu kasquarez abeerawo omusajja wange siina bwe nsobola mmolekera nze last man standing we by the way so kati negatiddwako bad black hanzi jjajja mwami mbeerangayo eyo mbeerayo jjajja mwami akimanyi jjajja mwami ali mu mbeera si nnungi emisuwa gibuze bannange simanyi kati tuba tubagamba ki
Owai. Muzeeyi yandize n'alaba ku jjajja mwami. Nze kyo kye njagala ategekese. Omukubira omulanga. Leta nkukwate. Omukubira omulanga. Njagala kukola jjajja mwami. Eno snap gundi Facebook yange bagimanyi mbu yange. Muzeeyi yandize n'alaba jjajja mwami mu mbeera gy'alimu eno n'atamusuulirira kubanga ekiriwo ekituufu sijja kusala bigambo. Obulwadde obuluma jjajja mwami kirabika baamuwa obutwa bamafiya ge mazima. Kubanga tosobola kuŋŋamba nti omuntu ali ku oxygen emisuwa gibuze taliimu musujja taliimu kiki ekiba kimuluma. So ekituufu ekiriwo muzeeyi yandivudde mu ntebe era bye nali ŋŋamba jjajja. Mubana abasajja ngenze ministry egamba nti simanya ndi volunteer. Nimugamba jjajja oluusi olina okuvaayo ku muntu owa bulijjo. Kitegeeka jjajja mwami wuno ku ndiri. Campaign ze yamukolera, ssente ze yateekamu. Abavubuka be yali amusikidde. Avuka bonna bazzeeyo. Gye baali baava. Kitegeera. Bannange. Kale bannayuganda bannange kyensanze wano. Kyo mpulira ennaku. Jjajja mwami talwalira mulabe ebiddusi byaffe biibyo weebiri. Mulengedde ziringa nsolo ziizo. Manyimu abamu emmotoka ziizo zikyaliwo. So jjajja mwami ekimuluma temuddeyo ne mulowooza mbu busente bwammwe. Olumbe lumuluma bamafiya baamuwa obutwa. Era nze kino nkikkaatiriza nga tugenda kiremerako kaweefuba agenda kutuuka nti muzeeyi aveeyo adduukirire ajje alabe ku Brian White. Kintu kyemmanyi nti gavumenti ya wano mugenda nakubawogganira. Kyokka nga tuli bantu bakulu. Musajja wuuyo ali ku oxygen. Emisuwa tegigira, tatuula, takola ki. Tayina kyasobola olumbe lumulumira wansi. Ffenna tukkiriza nti ki? Omuntu alwala naye kino kitabuse. So bannange nzize ndi ne Kasuku erinnya lye eryokubiri eyo lintawaanya nti saasoma. Kukuwaza banga. Oli musoga. Eryo erinnya lyabaki? Abaswahili batuma kukuwaza banga. Kukuwaza banga togimanyi. Eteeza oli Muswahili. Kukuwaza banga nkoko musajja. Mel ye cock. So Kasuku kukuwaza banga. Semaningini. Ile semaningini lyogere semaningini. Semaningini. Eryo liba litegeeza ki? Omuntu alina amadama ne. Yezami benda nze njagala kugamba nti Brian White yayamba abantu bangi. Nga nange mwotadde. Mulimu abantu nga tukyayimiriddewo ku buyambi bwe. Okitegeera. Naye abantu abaali wano ku podium mwenna. Mukama yatonda ekisolo muntu naye ate bannayuganda muli bazibu. Senga kati zino entebe zonna zijjudde abantu naye muliwa. Mutera kyo nva mulanga mubungeeta muzungazunga mubanga zisitaani. Kitegeera. Ate bamutwale kwa Gakani anaayita agendera mu nnyonyi ya kitaawo. Muleke nammwe tusiriwalirako. Podium sebo Donizera yalinga ejjudde abantu naye wali kati empty. Donizera kwali? Kwali alaba. Oli otyo. Donizera oli otya bannangi. Donizera omusajja wange musonyiwe. Amusonyiwe. Asonyiwane. Ngoba mmocha. Bigaye. Afuna kizibu ku kizibu zino bwabanja sente ze abadde. Abonye n'eggwanga. N'omusonyiwe. Musajja wange. Boyinayo abantu abakola ebintu. Biriwa. Ebyo bigaye byakwadde. Nakusuulirawo yefula takulabangako. Sibalina nze kyenkola nze moving on.
Sajja uno takyukanga muzeeyi ku podium wuuyo naye bantu mmwe muli bazibu munansuula ne sikaati so kunkwatireko wano mmale okusiba tontunuzaamu kamera bannayuganda ennaku zino balogo nabakoowa musajja olumbe lumuluma wuuyo olumbe lumuluma abantu bali wano bakwebaza waliwo agambye Priscilla Sassini yagambye social distance tebasobola kujja social distance ekikolona yakatta bameka wano e Kampala bannange temwerabiranga bantu babayambye bannayuganda omuntu n'aba yakwata omutwalo gwe n'agukuwa tokeera ku makya n'omala gamwe abandoninga simanyi ono ow'Obuganda yajja taata waffe oyo abo bonna bali awo kiba kirungi okukola ki okulambulako ku muntu olumbe nga lumuluma buno butwa kabisa kyova olaba nze sirya neefumbira tolya buli wamu omusajja olumbe lumulumye ate naludde nga mulwadde kubanga nze nasooka nembirabakaawo neŋŋamba jjajja mwami ajja kukola ki ajja kutereera nga mmanyi oba yalumbiddwa omusujja kubanga omuntu omulamu olwala buli ekintu kyonna ekise olwala naye ka this is a serious matter ogomayo okunoonya emisuwa nga tegirabika simanyi era bakyaliko ekyo kimu mukyanoonya emisuwa waliwo ngambye mbu jjajja mwami tumukole ki amanda agafumba emmere tugamusekulire tugamuwe mbwanyweko obutwa bwetaaga kudayuluutinga n'amazzi amayitirivu ennyo 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 naye kati n'emikono gikooye bagifumisefumise buli dakiika amazzi gaba gannyogoga ati annange embeera yeeno mbeera ya jjajja mwami eno naye nga si kirungi bannange mbeera yeeno mbeera ya jjajja mwami eno mulwadde ava ku mpiso oxygen kabisa uno yazze dda anaye jjajja mwami tukwagala nnyo bannange ffe abamu tetusobola kukola ki kukwerabira gye watujja n'ebyo watuyambako mu bulamu bwaffe n'otukwatizaako era ekituufu nkusabira jjajja mwami Katonda akuwonye jjajja mwami nkwagaliza Katonda akuwonye embeera eno gy'olimu osuuke bulungi abamu tetusobola kwerabira gye watujja kuyamba mama wange byonna byonna bye wankolera kuva 2016 ng'ensi egaanye jjajja mwami nsaba Katonda akusuuse ensi yonna ng'ekwagaliza okufa oba abantu bonna nga bakuvuddemu
nsaba Katonda wa Isirayiri akusuusa akujje ku ndiri wano mu mutima mulungi jjajja mwami nsaba osuuke obeere bulungi kino ekintu kiba kya nnaku nnyo yes kuba amazzi gannyogoze kino ekintu kya nnaku nnyo jjajja mwami nsaba Katonda akusuuse kino kiyitemu oddengulo mu mutima mulungi manyi nti abantu bonna basobola okwefuula ne beekyusa naye tebasobola kugula mutima mulungi gw'olina tegusangika tebasobola ekyo kyo kyoba omanya nti ate buli kirungi kye wakola Katonda agenda kukusiima nze ekyo kye mmanyi jjajja mwami era nkusabira obeere bulungi nkusabira osuuke era neesiimye okujja nti nenzijja nenkulabako atisti ng'okyatunula sooka oyite omusawo Kasuku ajja ubundi ejja kijja nekimunyoola nekigenda alina engeri gyakikwatamu kiba ebyenda biba bimuluma I think that is poison Kasuku kati yene embeera jjajja mwami gy'alimu kintu kijja ne kimusika mbeera ya nnaku nnyo yakwennyamiza okuggyako nga gw'oli eyo nga tolina mutima ne bw'oba n'omutima omubi ng'oli wa mutima mubi tosobola kwagaliza muntu kutuuka kw'eno mbeera naddala ng'omuntu yali akkoleza obulungi ennyo omuntu ne wabanga ku nsi yakuwa nnusu 100 omuntu omujjukiranga mu kaseera nga kano abeera akwetaaga so yene embeera jjajja mwami gy'alimu byebyo nno yene embeera nga bweri eya jjajja mwami kati gwe Kasuku okola ki mukulu nyabo ffe tuli bajjanjabi wano tuze kujjanjaba ffe tucoordinatinga ebyetaaga okucoordinatinga wano webale kubeererawo jjajja mwami Kasuku musajja wange siina gwe ngenda mumulekera so because kati abantu nga bano kye basinga okwetaaga right now nga tebamanyi exactly kiki kimuluma sigadde bakyalibe kumubeererawo the first therapy any person that is under depression sick tired or what awuliro bakyalibe balina kubeererawo sirina sente zenteeka wano kuba era zino zonna sente ze naye nze zijja ne mulabako nga kyali wange benefits 30 minutes n'abaako kyakyuseemu nga ndabyeko ne ŋŋenda kyekisinga obukulu kati naawe kozze omanyi bino ebintu ebituutuuka kati wano waabeerangawo abantu bangi kituufu kati okutuuka nga ne pini beegwo osobola ogiwulira omuntu oluusi balwala agamba abantu banneerabira banvaako biki so kyekyo nakyo kimuyambako okurecoveringa n'okuresipondinga naye kati nga gwe coordinator era ng'omujjanjabi Brian White amaze bbanga ki wano ku ndiri kubanga kati tugenze ku lutimbe eno wiiki si yakusatu
ng'ali wano kuba yasooka n'agenda Nakasero kandi ne bagamba yasooka n'agenda Nakasero n'abeerayo wiiki 2 waliwo dokita eyajja ye Dr. Sali oye Dr. Sali yava yo Dr. Sali mulungi nnyo nnyo bamuleete kati kwe kubagamba kuba baali bakebedde ng'ebimuluma tebabiraba kumuggyako samples bamuggyako omusaayi ne bamugamba bazitwale. First was South Africa, then they are like, no, let's take them to the UK. So ne zigenda UK kati zetulinda naye kati ne bamugamba nti ofu ky'okubeera mu ddwaliro it's already space gy'otwala mu ddwaliro, it's an expense okitegeera ne comfortability kati twalinga tugendayo ka video ke nasooka okukola ntukateekayo eddwaliro teryakaagala kati soko nindemu katono gwe asabye mbu oyagala kubeera nkuwe contact ya Brian White mumufune ba international doctor tweyanziza nnyo nti essaawa zino embeera gy'alimu saawa ebeera ya butikitiki ekimuluma tekyazuulibwa bamuggyako sample ne bazitwala ne sample tezinnakola ki tezinnadda so embeera gy'alimu jjajja mwami eno lubuto naye nze ngamba nti bamuwa obutwa obutwa obutambulira obwo mu musaayi tebulabika ntera n'okulaba actually kasiku ntera okulaba firimu z'abazungu ndaba nnyo eno channel eya Discovery ya crime investigation nti obutwa obwo omuntu asobola obukozesa naye ne bukumala mu mubiri bugenda bukumalawo mpola waliwo agambye tumusekulire ku manda tumuweeko ate transferred to Nairobi agenda yita ku kisaawe ki airport bagigudde simanyi oba airport nzigule byebyo nno bannange kali mali njagala oveeko ku live bisigadde tubyogere nga toli ku live kale bannange jjajja mwami ono ka live kabadde ka quick mweraba ensonga zeezo naye ng'omanyi okuyiika kwe wayiika obadde ayagala kukola ki ensi eraba kweri jjajja mwami abasecurity bampa bamalala nina bakolera ebintu byesitasobola kwogera ebyali byabalema kati bwana abasirikale baabwe baani nebawulira ensaalo abasajja baagala kunyingira eno omusajja gwe nakoleranga ate yasirisa owulira naye nze yandinyambye nankasuka e Nairobi nendaba newakansasulire neneyamba nsobola okweyamba naye wakimvanga embwa vanga embwa ebanyungirira ebisangosango gwanga kiri nekutambuliramu jjajja mwami abaana bange tebasobola kujja kundaba bonna batya batutiisatiisa butiisatiisa famire yange tesobola kujja wira n'olubuto olunnuma myaka mito myaka 3 artist government yandikoze eki yandimuyambye ne bamutwala e Nairobi nze mpwira n'olubuto olunnuma kasuku sikulimba tonsekerera sagala kusekerera naye naawe nno olubuto lukuluma olubuto mpulira lunnumye n'okunnumya kasuku nze ndi muzadde nkimanyi kubanga nze ono Brian White alinga muganda wange alinga taata wange yankolera ebintu ennyumba ya mamange tetulagirabanga ngipostinze nafuna sente nenziza mu byekisiru ne zigwawo nankolera ebintu nagamba mama mujje mu kayumba k'ettaka kamukuba kati ali mutegula ali ku DSTV nga nzire Kampala nga ntulanga nnema okujja okulaba Brian White bimeka abantu Kampala abantu kati bo bino we babifuula mbu bya bufuzi bino si bya bufuzi buno bulamu bwa muntu okitegeera bamutwale Nairobi
Muzeyi kyayagala otugamba mbu tamanyi Brian White. Oba mbu tebamuyitangako mu State House. Muzeyi kyayagala otugamba tata waffe era jjajja mu Brian White tamumanyi. Brian White nti ensi temumanyi, Uganda temumanyi. Oba ani atamulabako ng'aliwa? Ng'ali Gulu? Arua. Awo n'abantu bakuŋŋaanya kyagamba okumanya mbu tamumanye essaawa zino ng'ali ku ndiri. Tujjengamu ako obuntu, tujjengawo ebyobufuzi ku bulamu bw'omuntu. Sajja ali mu mbeera asula kwe butaafe. Lubuto we lumuluma. Obulwadde bumuluma okufa. Abatuwa emergency. Nkwagadde nnyo kapaasi. Namwe mwetuuma amannya agatuzibuwalira okusoma. Ani. Oyinza obutagatya. Kati tete mwami abeerawo atya mwene embeera. Alina babeera nabo wano. Oluusi naffe tujja bwe tutyo. Bamutwale India ate nze njagala okubuulira nze baŋŋamba nnyo nti nsala ebigambo. Naye buno butwa. Tuli bantu bakulu emyaka 3 gye nnina osobola okutegeera ki ekimulume kimuteekako oyo oxygen. Muntu ate mumuwadde obutwa, mumugjeeko security, ali wano mu nnyumba nnene, era saa yonna abasobola omutta. Okitegeera Kasuku? Bino era nebyetuli mbu tujjanjaba tukola ki bireka bya bwereere. Nga bo bamanyi tayimu yaabwe. Era balamu nze ndaba abantu bangi kwebali. Zino ensonga kwegamba tezeetaaga temudda mu kwogera simanya balamu ak'obuntu keetaagisa. Weewaawo tuba tukkiriza nti buli omu ajja kukola ki, buli omu ajja kufa bikoze bitya. N'ate n'embeera bw'eti teyeetaaga kusuulirira. Nze era mbeera balamu nze nkola akavvulu. Musajja embeera emukola kyemuluma. Biri byonna biddawo tuli bannayuganda bannange. Tuli bazadde. Ne bw'oba ng'oli mugumba kale oyina maama wa kuzaala. Abaana Brian White ali wano ku ndiri for 3 weeks. Mwenna abaali ku podium muliwa. Mwezi mulamba. Yiga Franka nze ndeka maama ndi mukazi munaku. Nze saasoma sina nandanga muntu nze bya gavumenti ngambiyagazaaki. Just keka n'akaseera nti bannayuganda baba balina okulaba ekigenda mu maaso. Sajja ali ku ndiri. Tewali kanyego. Olumbe lumulumye. Muli mu nnyumba mutudde. Nze ntera nnyo bagamba ye munyampulukuka. Buli kimu kiri bulungi mwatuuka. Bamutwale Nairobi kapesa bamwe private treatment. Bamwe treatment. But where is Mayanja family like serious? Atawo basobola okujja. Kamba buye ko bannayuganda mulimu abantu abagala ki abagala just embeere nnungi. Nga bo bajja babayita bbira mupango. Abeera talina njawulo na malaya. We wali sente we bajja atenze mwe bannayuganda kenaddamu ofuna sente ne munsinikirako ebinyo nga mujja mugwirana nze nja bapamira. Kale saa zino bonna bali wano ku podium baliwa. Mbalaba nawo bagenda akyusa ensi bakuba obuswanyu. Baliwa basobola n'okujja wano. Naye omusajja wuuno ku ndiri. Sajja yakwata naggulira emmotoka. Nakati ng'okyagivuga naye tosaana kujja kusula wano. Sajja n'akwata n'abagulira obupoloti.
n'abakolera buli kimu ne mwegatta n'abantu mbu mukola mpalanyake n'embeera eba teyeesaaga kukola ki kugira alina omutima omulungi Brian White alina omutima omulungi ffe yatuyamba kati tuli Kampala mwanditulabye nako naye buli nali nedibidde nga nfunye akasajja k'omuzigo nangamba jangu maama vaayo eyo okuva naye ne Malaysia n'enkomawo Katonda wawenda bikabulungi golaba silabika bulungi olika kyakulya ye yasooka n'okungulira iPhone nga ndi ku Tekino layira wallahi bilahi tallahi zali na Malaysia anti Brian White yampanga sente sate kayo receipt tewazira wali olowooza nkulimba ye yampanga sente Malaysia nga nsula mu 5-star hotel nga njagaliza ngamba sanyuka ko bonye nnyo nagambye edda nawe tonneesibaako ng'onsobola biki omusajja wa fanicha namufuna n'agenda mwana gwe ng'asula eyo saidi z'ekyanja ng'owa boda ndeetera akatogo nga tulina okuggalawa nti abamawulire obamanyi ng'embeera gye ndimu nga buwooteri bummanja nga nsula eyo mu wooteri kati nenkowa buwooteri nembuddukako ne bampambako n'ebintu byange eyo ku Ntebe Road nasulangamu eyo mu kawooteri ngendo olaba nga ziweze $1,600,000 kwe kufumbirwa mwana gwe kati nengena nenfumbirwa kati eyo munnange Eddie Kirabira gye yansanga nangamba jjajja mwami ayagala kundaba jjajja mwami mutuukako saba kanakwe jjajja mwami ngasooka nsimba $50,000 enfuufu mwana gwe nga njeekubako n'emmotoka gye yampa okuvuga musaajidizaako mipiira kyova olaba nze ate mu bantu nze ebyange biba biva ku mutima nti jjajja mwami mwagala ku mutima kitegeera tube bano abantu betuyamba ne beerabira tosobola kwerabira muntu yamponya akasajja senga olowooza ndiridda wasenga nnafuuka nga bajjati Madiina bibuuza kasajja kandi nkoze olubuto ku kanyanzaalidde mu muzigo eyo sikalinaako buzibu naye sobola kuddayo era mwana gwe nze jjajja mu nnaku gye yamponya yenzija neŋŋamba okuva buli nkuba essimu jjajja mwami kankulaba at least eriiso lyange ne banaaba bamusse eriiso lyange lijja kuba likoze eki mulabyeko nga ntuddeko wano wendi nange mmanya nti jjajja mwami nayimirira mu nsi yonna abantu beefuula bayona abaminisita bali kuno balaba senga kati mpositinze bya buseegu balaba bbeere olaba nono minisita w'empisa bimunyumira byempositinga walaba ku bbeere ne yeegizaagiza yaani oyo omubi oye tebimunyumira naye bimunyumira abeeko singa kati saa zino neeyambudde senga olengera vyu eziri kuno bino ebintu ebirimu amagezi gavumenti tekola kitebiraba nze bikana kuŋŋamba muzeeyi nti ave mu state house mu ntebe akakkane kalabe ku muntu wa bulijjo nze era kyekyali kibampogganyiza tebandaba tebannoonya kuddamu NRM gye nagaanye okudda nga ŋŋendamu NRM nga nnoonyayo kinga jjajja mwami wuunaafa owagira Bobi Wine omwavu n'okitegeera mpumpagidde mwavu tugende buli kanaku mbeera ŋŋamba muzeeyi nti aveeko ku Namulondo ye ajja alambule ku muntu ng'ono because Brian White tavangayo n'agamba nkyuse empagira people power bamuvumye ku social media omanyi nga people power bavuma n'ofuna n'atyataaka nawe osobola ofuna atataaka bagimfunisaako people power bangi bavumi nnyo musajja bamuvumye bamwagalizza okufa bakoze ekyo omusajja ekifaananyi akyakiwanise oli mu state house osowodde ssebo w'ekitiibwa olunaagira nga muwoza mbu mutusamoni nga nze sikyatya kintu kyonna nkubuulire kasuku nze sikyatya kintu kyonna muzeeyi alina okujja n'abaano Brian White mu bitiibwa ng'asobola okugenda emulago n'alambula ku balwadde ba fistula ng'asobola okuggulawo ennimiro muzeeyi ono musajjawo kitegeera ono musajjawo bwenye va kufe ba bad black nze simanyi na byabufuzi era temunneesiba nako bwe manja kubeera wagundi wabyesije embeera wabyesije leero enkya n'embeera Bobi Wine enkya n'enkomawo ewuwo
nkola kinsanyusa ndi wadde okwambala bbulu kamyufu yero naye omusajja bamuvuma people power buli kanaku buno kati omusajja bagenda mukuttira abantu aboloza mbu balina obululu tebabuyina nze kye nali mbagamba kati sawa zino n'amala Brian White n'amala avaayo n'ayambala yero people power emuttisa n'atyataaka bavuma people power bavuma gwe kasuku nze nateekayo posti mu ddakiika emu yali mu komenti 100 naye nga byonna bivumo malaya genda olamula obusolo bwo wano tosobolawo wano tokola ki va ku Bob Wine tasobya naye omusajja wuuna alemedde mu NRM olumbe lugenda mutyano muzeeyi ali eri n'abo ba mafia badde abana abo banyampulukuka mata abana Brian White basobola kujja mulabako nze bwe njogera kwaba abasajja ovaayo n'okola akalango ne bakuyita volunteer ku ssente zennyini ze baafuna ebibiina by'ebweru nga bibawa ssente bakuyita volunteer nga voting bwaki nga bo tebabukola bafuna omusala bafuna allowance nga minisita yabadde wano yandibaddewo era budget yandifulumye ya buwumbi obuwumbi bubiri bugenda kulabira minisita bwati agenze Kenya kumujjanjaba mu Aga Khan naye mwana wa nnyabo wuuno wanaali wano wafiira olumbe we lumulumira nga lwaki nze siibaasamire ndaabe banfuula serebu okunsiba kati bawulire omuliro wono senga Brian White abadde minisita yandibaddewo wano ku buliri teyandibaddewo gavumenti ebeera ne budget baminisita balina budget omuntu wa wansi afanga kyoboobwe ulira nnono omusiru nze magambye mwepopa mwene embeera temubaako kye mwogera mwene embeera tusabire omusajja akoleki awone tewali ayagala mufu ate era the real fact is nti omuntu oba yali akuyambyeko nze mmanyi abantu bangi muli eyo mwabeera ng'ano ku podiyamu mwenna mwe bakamiliyoni gwe big eye mukama agenda ku blessing atya nga tusobola kujja no kutuulirawo omusajja ono bannange tuleme kwerabiranga gye tuvudde basindi bonna bajja ng'ano ku podium musindi oli mukwano gwange mmanyi eno live ejja kutuuka kuba nange mukomewo ku podium omusajja mumuwa amaanyi ayimuke bana tuwekeyo n'emitima emibi tegiyamba emitima emibi tegiyamba Brian White tabaagalako ssente zammwe oba mulowooza wano nze n'ekisawo kya ssente embwa mmwe nzizenga bwendi okitegeera kasukwa alina omutima omulungi wuuno wano naye antunuzaamu kamera tandi bulungi mujje mulabe omusajja bannange omuntu ng'akubeereddewo mu mbeera ennungi let us not forget antu temunjogeza luzungu omuntu ng'akoledde ekyungi ne waba ng'akuwadde mutwalo omubeererawo era nze kasuku nalindaba buno bumalaaya oli ku Sipaaka TV mbu yankwata omuwala gwe alina n'ebbeera eryagwa ku kifuba ngakwata ki babeera neyo obulenzi bukifensi ne bugenda ne bubakuba olaba nange owanga nkuba naye nga kerere gye nkuba mu nju omanyi nga nkuba ate tewali wano bannayuganda abamu wazaalibwa n'omutima omubi wano owulira essanyu ng'olaba Brian White kundira essanyu likutta bankuba era osanze omukono gwa kawuna guuguno naye nga nkuba kerere ennyumba yonna ne banneeyiba ejjukira nsula kumpi n'afande kati nkuba kerere ku kyalo awo nange ne mulumaaluma gwe ramuze eno si essaawa ayinjala obbabwira nti buli muntu waddemba okuwagira bannange ekibiina kyabaamu kitegeera waddembe eno essaawa omwana muno tosobola kukola kingenda nabba blocking abamu kati nze nakowa stress owulira
nze byebye byange era nze ngenda kati bateeka ku peesi njagala omuliro muguwulire mu bubina bwammwe mu fire kitegeera omusajja omuggyeko security uno ali kundiri you don't allow anyone family yetejja mumutaddeko embeera bwanamwe muwulira bulungi depression simanya stress oluzungu lungi byonna depression kitegeera bannanga abali ku podium gye munaye ku musajja tumuzzeemu amaanyi ayimuke ave ku ndiri tayagala ssente zammwe nze actually nze seyanko Branwhite ng'asabiriza n'omuntu wadde n'ekikumi oba omulabe mu struggle za ssente era nekiri kimayiko mukulawe kyajja okubba emmotoka ne kizitwala ekyo ki ex kyange simanyi obadde okimanyi owaye mpulira biwulire kitegeera naye weesibye ku musajja bannange omuyita ekisibo ate nze sisala bigambo gwe kasuku ekitegeera njogera oba ifaidayi naguma dda naye ng'abali ku podium kyetusinga nti mujje mulabe ku musajja bambi mu mutima mulungi atujje wala bannange abamu yatugogola kwe kumutulabako wano era munange Uganda Hospital tazeesiga so mbadde nsaba ow'ekitiibwa omukulembeze ka vidiyo kano ndaba abantu baabo balaba bw'oba okalabye mukama wange yamba omuntu wa wansi mbadde saagala bintu bino tubitwale ku media tulemereko musajja wamuddize security gye wamuwa kubanga ne security yamufunamu kitegeera ne security yennyini yamufunamu yabakolera ebirungi so kuno kuba kufa alina famire ye jangu omulabeko tayagala ssente omuntu omulabako ate kati wano kangeze bannayuganda mwagala omuntu afudde era nze ne malambala bano ku podium ngenda kukola obwasikaali kankuyo kasikuwa omuntu tajja kulambulamu eno embeera naye omusajja bamuttira mu bino ebintu ebyokusaaga awo n'olyoka olaba bi RP yakola kino be basinga n'okkaaba naye nga mazima olumbe lumulumidde wano sajja embeera gyali musimanyi oyo oxygen ekyo ekigundi kiringa kino ekibapikamu omutima ne gwewuuba so byebyo katuleke omusawo akole bannange musibe bulungi mwebale kubeerako eno episode esooka ewedde byebyo nno bannange naye ogufunye obulumi gutambudde bambi mulwadde jjajja mwami mulwadde ali mu bulumi bana basajja baba batwalira ddala obulamu mu bintu ebyokusaaga mukama taata kati obadde okuba mu ddagala ensi eba erina okulaba bannange buli kimu gwekyabazinga singa weyita kasuku kukuwaza banga ompise kyabazinga kyabaza jjajja mwami mulwadde bw'ati
Bannange nzize olwaleero okukyalira ku jjajja mwami Brian White mulwadde emisuwa gyonna tegikyalabika banoonya minoonye kwegamba embeera eri wano bannayuganda mwetaaga ne mugirabako eno embeera waliwo noono gwensanzeewo nnyini luluka tuzze tuli wana wayi si byangu naye omusajja wange bwatyo bwali embeera bweri endowooza obirabye ebigenda mu maaso nze nno bulijjo obaŋŋamba nti oba Justin Musujja gwe gumuluma kyokka banna omusajja yali mu ddwaliro n'avaayo nadda mulwadde kati gwe mu ddwaliro nga gwe bagamba mbu ki ekiruma jjajja mwami wayi tebakiŋŋambanga batwala results n'atowa wiiki ssatu so simanyi wiiki 3 ziweze ddi ono omwana aliwa owaayo ali maki ali mu sanitizer anywa but I think 3 weeks oba zirina kubeera this week I think but right now amuteekako mazzi lwako abasawo tebakkirizibwa kubalaga ku kamera tebakkirizibwa kwogera otherwise omukyala yandibadde atunnyonnyola naye ya byebyo yandadde yatubuulira bannange kino kyo kiba kirungi omanyi mu nsi nti omuntu we yaba yali akolerako ekirungi n'otamwerabira webale kujja embeera bwetiyeera nnyinza obutajja kulaba gwe jjajja mwami nze gomanyi jjajja mwami gye yanzijanga ensi enkubyekubye era nze nsiiba nkigamba abantu yali enkubiddeyo saidi yezaawa si saidi z'ekyanja eyo nga nfumbiddwa akasajja nga kakolawa nga kasajja kakola wali ebwayiise kakola furniture olowooza mba mbyogera ku mawulire ngamba limba jja mwami nankwata nakujjayo miliyoni 10 ze zanziza engulu kyova olaba wano kuba kukola ki kati omusajja wa furniture wali embeera yali enkubi ensinga egaanye ensinga ekoze eki ko gwe kaweefunira omusajja wa furniture nkole ki yali akola nga ngulira ekikomando jjajja mwami naŋŋamba vaayo dduka dduka ogende ebweru ekitegeeza kati bwe kibeera nga yali kireza bad black nange nali nkusobola ebiseera ebyo kuba ate nze ngula chips chicken chips chicken kasikuolways abeerawo bagambye wano mbu kasikuolways abeerawo omusajja wange sirina bwesobola mmolekera nze last man standing we by the way so kati negatiddwako bad black hanzi jjajja mwami mbeeranga yeeyo mbeerayo jjajja mwami akimanyi jjajja mwami ali mu mbeera si nnungi emisuwa gibuze bannange simanyi kati tuba tubagamba ki muzeeyi yandize nalaba ku jjajja mwami nze kyo kyenjagala ategekese njagala kulala jjajja mwami eno sinapigundi Facebook yange bagimanyi mbu yange muzeeyi yandize nalaba jjajja mwami mu mbeera gy'alimu eno n'atamusuulirira kubanga ekiriwo ekituufu sijja kusala bigambo obulwadde obuluma jjajja mwami kirabika baamuwa obutwa bamafiya ge mazima kubanga tosobola kuŋŋamba nti omuntu ali ku okisigeni emisuwa gibuze taliimu musujja taliimu kiki ekiba kimuluma so ekituufu ekiriwo muzeeyi yandivudde mu ntebe era eyo bye nali ŋŋamba jjajja mbuba n'abasajja ngenze ministry egamba nti simanya ndi volunteer nimugamba jjajja oluusi olina okuvaayo ku muntu owa bulijjo kitegeeka jjajja mwami wuno ku ndiri kampeyini ze yamukolera ssente ze yateekamu abavubuka be yali amusikidde avuka bonna bazzeeyo gye baali baava kitegeera bannange kale bannayuganda bannange kyensanze wano
Chompulira ennaku. Jajja mwami Tarwa era mulabe ebiddusi byaffe biibyo weebiri. Mulengedde ziringa nsolo ziizo. Manyimu abamu ate emmotoka ziizo zikyaliwo. So jajja mwami ekimuluma temuddeyo ne mulowooza mbu busente bwammwe. Olumbe lumuluma abamafia baamuwa obutwa. Era nze kino nkikkaatiriza nga tugenda kiremerako kaweefuba agenda kutuuka nti muzeeyi aveeyo adduukirire ajje alabe ku Brian White. Kintu kyemmanyi nti gavumenti ya wano mugenda nakubawogganira. Kyokka nga tuli bantu bakulu. Musajja wuuyo ali ku oxygen. Emisuwa tegigira, tatuula, takola ki. Tayina kyasobola olumbe lumulumira wansi. Fenna tukkiriza nti ki? Omuntu alwala naye kino kitabuse so bannange nzize ndi ne Kasuku erinnya lye eryokubiri eyo lintawaanya nti saasoma. Kukuwaza banga. Oli musoga. Eryo erinnya lyabaki? Abaswahili batuma kukuwaza banga togimanyi. Etezo oli Muswahili. Kukuwaza banga nkoko musajja. Mel ye cock. So Kasuku kukuwaza banga. Semaningini. Ile semaningini lyogere semaningini. Semaningini. Eryo dio diba litegeeza ki? Omuntu alina amadama ne. Yezami benda nze njagamba nti Brian White yayamba abantu bangi. Nga nange mwotadde. Mulimu abantu nga tukyayimiriddewo ku buyambi bwe. Okitegeera. Naye abantu abaali wano ku podium mwenna. Mukama yatonda ekisolo muntu naye ate bannayuganda muli bazibu. Senga kati zino entebe zonna zijjudde abantu naye muliwa. Mutera kyo nva mulanga mubungeeta muzungazunga mubanga zisitaani. Okitegeera. Ate bamutwale kwa Gakani anaayita agendera mu nnyonyi ya kitaawo. Muleke nammwe tusiriwalirako. Podium sebo Donizera yalinga ejjudde abantu naye wali kati empty. Donizera kwali? Kwali alaba. Oli otyo. Donizera oli otya bannangi. Donizera omusajja wange musonyiwe. Amusonyiwe. Asonyiwane. Ngoba mwocha. Bigayi. Afuna kizibu ku kizibu zino bwabanja sente ze badda. Abonye n'eggwanga. N'omusonyiwe. Musajja wange. Na boyina abantu abakola ebintu. Biriwa. Bigayi byakwadu. Nakusuulirawo yefula takulabangako. Sibalina nze kyenkola nze moving on. Musajja wuno takyukanga. Muzeeyi ku podium wuuyo. Naye bantu mmwe muli bazibu munansuula ne sikaati. Siga yalinya basi siga yatuuka dde Kenya mu ddwaliro. So kunkwatireko wano mmale okusiba tontunuzaamu kamera bannayuganda ennaku zino balogo. Nabakoowa. Wandaye. Musajja olumbe lumuluma wuuyo olumbe lumuluma. Abantu bali wano bakwebaza. Waliwo Priscilla Sassini yagambye social distance tebasobola kujja. Social distance ekikolona yakatta bameka wano e Kampala. Bannange temwerabiranga bantu babayambye bannayuganda omuntu n'aba yakwata omutwalo gwe n'agukuwa. Tokeera ku makya n'omala mu abandoninga. Simanyi ono Obuganda yajja taata waffe. Oyo. Abo bonna bali awo. Kiba kirungi okukola kyokulambulako ku muntu. Olumbe nga lumuluma. Buno butwa kabisa. Kyova olaba nze sirya neefumbira.
Tolya buli wamu. Omusajja olumbe lumulumye ate naaludde nga mulwadde kubanga nze nasooka nembirabako awo neŋŋamba jjajja mwami ajja kukola ki ajja kutereera nga mmanyi oba yalumbiddwa omusujja kubanga omuntu omulamu olwala buli ekintu kyonna ekise olwala naye ka this is a serious matter gwomanyi okunoonya emisuwa nga tegirabika simanyi era bakyali ku ekyo kino mukyanoonya misuwa waliwo aŋambye embu jjajja mwami tumukole ki amanda agafumba emmere tugamusekulire tugamuwe bwanyweko obutwa bwetaaga kudayuluutinga n'amazzi amayitirivu ennyo naye kati n'emikono gikooye bagifumisefumise buli dakiika amazzi gaba gannyogoga ati annange embeera yeeno mbeera ya jjajja mwami eno naye nga si kirungi bannange mbeera yeeno mbeera ya jjajja mwami eno mulwadde ava ku mpiso oxygen kabisa uno yazze dda anaye jjajja mwami tukwagala nnyo bannange ffe abamu tetusobola kukola ki kukwerabira gye watujja n'ebyo watuyambako mu bulamu bwaffe n'otukwatizaako era ekituufu nkusabira jjajja mwami Katonda akuwonye jjajja mwami nkwagaliza Katonda akuwonye embeera eno gy'olimu osuuke bulungi abamu tetusobola kwerabira gye watujja kuyamba mama wange byonna bye wankolera kuva 2016 ng'ensi egaanye jjajja mwami nsaba Katonda akusuuse ensi yonna ng'ekwagaliza okufa oba abantu bonna nga bakuvuddemu nsaba Katonda wa Isirayiri akusuusa akujje ku ndiri wano mu mutima mulungi jjajja mwami nsaba osuuke obeere bulungi kino ekintu kiba kya nnaku nnyo yes kuba amazzi gannyogoze kino ekintu kya nnaku nnyo jjajja mwami nsaba Katonda akusuuse kino kiyitemu odde engulo mu mutima mulungi manyi nti abantu bonna basobola okwefuula ne beekyusa naye tebasobola kugula mutima mulungi gw'olina tegusangika tebasobola ekyo kyo kyoba omanya nti ate buli kirungi kye wakola Katonda agenda kukusiima nze ekyo kye mmanyi jjajja mwami era nkusabira obeere bulungi nkusabira osuuke era neesiimye okujja nti nenzija nenkulabako atisiti ng'okyatunula sooka oyite omusawo Kasuku
You ajja? Eh? Ubundi ejja kijja ne kimunyoola ne kigenda. So ayina engeri gyakikwatamu. Kiba ebyenda biba bimuluma. I think that is poison, Kasuku. Kati yene embeera jjajja mwami gy'alimu kintu kijja ne kimusika. Mbeera ya nnaku nnyo yakwennyamiza okuggyako nga ggwe oli eyo nga tolina mutima. Ne bw'oba n'omutima omubi ng'oli wa mutima mubi, tosobola kwagaliza muntu kutuuka kw'eno mbeera, naddala ng'omuntu yali akkoleza obulungi ennyo. Omuntu ne wabanga ku nsi yakuwa nnusu 100, omuntu omujjukiranga mu kaseera nga kano abeera akwetaaga. So yeno embeera jjajja mwami gy'alimu. Byebyo nno. Yeno embeera nga bweri eya jjajja mwami. Kati gwe Kasuku okola ki? Mukulu nyabo ffe tuli bajjanjabi wano. Tuze kujjanjaba. Ffe tucoordinating ebyetaaga okucoordinatinga wano. We bali kubeererawo jjajja mwami Kasuku. Musajja wange sirina gwe ngenda mmulekera. So because kati abantu nga bano kye basinga okwetaaga right now nga tebamanyi exactly kiki kimuluma sigadde bakyalibe kumubeererawo. The first therapy, any person that is under depression, sick, tired or what, bakyalibe balina kubeererawo. Sirina sente zenteeka wano kuba era zino zonna sente ze naye zizija ne mulabako nga kyali wange benefits 30 minutes n'abaako kyakyuseemu nga ndabyeko ne ngenda kyekisinga obukulu. Kati naawe kozze omanyi ebintu ebituuka kati wano waabeerangawo abantu bangi. Kituufu. Kati okutuuka nga ne pini beego osobola ogiwulira. Omuntu oluusi bw'alwala agamba abantu banneerabira banvaako biki. So nakyo kimuyambako okurecoveringa n'okurespondinga. Naye kati nga gwe coordinator era ng'omujjanjabi, Brian White amaze bbanga ki wano ku Ndiri? Kubanga kati tugenze ku Lutimbe. Eno wiiki si yakusatu ng'ali wano kuba yasooka n'agenda e Nakasero. Kati ne bagamba yasooka n'agenda e Nakasero n'abeerayo wiiki 2. Waliwo dokita eyajja ye Dr. Sali. Dr. Sali. Yava samu. Dr. Sali mulungi nnyo nnyo. Bamuleete kati kwe kubagamba kuba baali bakebedde ng'ebimuluma tebabiraba. Kumuggyako samples. Samples bamuggyako omusaayi ne bamugamba kabazitwale. First was South Africa, then they're like, let's take them to the UK. Mulundi gumu. So ne zigenda e UK. Kati ze tulinda. Naye kati ne bamugamba nti bwe kubeera mu ddwaliro. It's already space gy'otwala mu ddwaliro. It's an expense. Okitegeera. Ne comfortability katwali nga tugendayo ka video ke nasooka okola ne tukateekayo eddwaliro teryakaagala. Naye ng'ate abantu bajja. Kati soko nindemu katono gwe asabye mbu oyagala kubeera nkuwe contact ya Brian White mumufune ba international doctor. Tweyanziza nnyo nti essaawa zino embeera gy'alimu sawa ebeera ya butikitiki ekimuluma tekyazuulibwa bamuggyako sample ne bazitwala ne sample tezinnakola ki tezinnadda. So embeera gy'alimu jjajja mwami eno lubuto naye nze ngamba nti bamuwa obutwa. Obutwa obutambulira obwo mu musaayi tebulabika.
ntera n'okulaba actually kasiku ntera okulaba firimu z'abazungu ndaba nnyo eno channel eya Discovery ya crime investigation nti obutwa obwo omuntu asobola obukozesa naye ne bukumala mu mubiri bugenda bukumalawo mpola waliwo agambye tumusekulire ku manda tumuweeko ate transferred to Nairobi agenda yita ku kisaawe ki airport bagigudde simanyi oba airport nzigule byebyo nno bannange kali mali njagala oveeko ku live bisigadde tubyogere nga toli ku live kale bannange jjajja mwami ono ka live kabadde ka quick mweraba ensonga zeezo naye ng'omanyi okuyiika kwe wayiika obadde ayagala kukola ki ensi eraba kweri jjajja mwami abasekirite bampa bamalala nina bakolera ebintu byesitasobola kwogera ebyali byabalema kati bwana abasirikale baabwe baani nebawulira ensaalo abasajja baagala kunyigira eno omusajja gwe nakoleranga ate yasirisa owulira naye nze yaninyambye nankasuka e Nairobi nendaba newatansasulire neneyamba nsobola okweyamba naye wakiri vanga embwa ebanyungirira ebisangosango gwanga kirindi nikutambuliramu jjajja mwami abaana bange tebasobola kujja kundaba bonna batya batutiisatiisa butiisatiisa famire yange tesobola kujja wira n'olubuto olunnuma myaka mito myaka 3 artist government yandikoze eki yandimuyambye ne bamutwala e Nairobi nze mpwira n'olubuto olunnuma kasuku sikulimba tonsekerera sagala kusekerera naye naawe nno olubuto lukuluma olubuto mpulira lunnumye n'okunnumya kasuku nze ndi muzadde nkimanyi kubanga nze ono Brian White alinga muganda wange alinga taata wange yankolera ebintu enyumba ya mama wange tetulagirabanga ngipostinze nafuna sente nenziza mu byekisiru ne ziggwawo nankolera ebintu n'agamba mama mujje mu kayumba k'ettaka kamukuba kati ali mutegula ali ku DSTV nga nzire Kampala nga ntulanga nnema okujja okulaba Brian White bimeka abantu Kampala abantu kati bo bino we babifuula mbu bya bufuzi bino si bya bufuzi buno bulamu bwa muntu okitegeera bamutwale e Nairobi muzeyi kyayagala otugamba mbu tamanyi Brian White oba mbu tebamuyitangako mu State House muzeyi kyayagala otugamba tata waffe era jjajja mu Brian White tamumanyi Brian White nti ensi temumanyi Uganda temumanyi oba ani atamulabako ng'aliwa ng'ali Gulu Arua awo n'abantu bakunya kyagamba okumanya mbu tamumanye sawa zino ng'ali kundiri tujjengamu ako obuntu tujjengawo ebyobufuzi ku bulamu bw'omuntu sajja ali mu mbeera asula kwe butaafe lubuto we lumuluma obulwadde bumuluma okufa abatuwa emergency nkwagadde nnyo kapaasi namwe mwetuuma amannya agatuzibuwalira okusoma oyinza obutagatya kati jjajja mwami abeerawo atya mwene embeera
Aina babeera nabo wana. Oluusi naffe tujja bwe tutyo. Bamutwale India ate nze njagala okubuulira nze baŋŋamba nnyo nti nsala ebigambo. Naye buno butwa. Tuli bantu bakulu emyaka 3 gye nnina osobola okutegeera ki ekimulume kimuteekako oyo oxygen. Muntu ate mumuwadde obutwa mumugjeeko security ali wano mu nnyumba nnene era sawa yonna abasobola omutta. Okitegeera Kasuku bino era nebyetuli mbu tujjanjaba tukola ki bireka bya bwereere nga bo bamanyi tayimu yaabwe. Era balamu nze ndaba abantu bangi kwebali. Zino ensonga kwegamba tezeetaaga temudda mu kwogera simanya balamu ak'obuntu keetaagisa. Weewaawo tuba tukkiriza nti buli omu ajja kukola ki buli omu ajja kufa bikoze bitya. N'ate n'embeera bw'eti teyeetaaga kusuulirira. Nze era mbeera balamu nze nkola akavvulu. Musajja embeera emukola kyemuluma. Biri byonna biddawo tuli bannayuganda bannange. Tuli bazadde. Ne bw'obanga oli mugumba kale oyina maama wa kuzaala abaana Blood White ali wano ku ndiri for 3 weeks. Mwenna abaali ku podium muliwa mwezi mulamba. Yiga Franka nze ndeka maama ndi mukazi munaku. Nze saasoma siina nandanga muntu nze bye bya gavumenti ng'ambyagaza ki. Just keka n'akaseera nti bannayuganda baba balina okulaba ekigenda mu maaso. Musajja ali ku ndiri tewali kanyego olumbe lumulumye muli mu nnyumba mutudde nze ntera nnyo bagamba ye munyampulukuka buli kimu kiri bulungi mwatuuka. Bamutwale Nairobi kapesa bantu bamwe private treatment. Bamwe treatment. But where is Mayanja family like serious? Atawo basobola okujja. Kamba bulyeko bannayuganda mulimu abantu abagala ki abagala just embeera ennungi. Nga bo bajja babayita bbira mupango abeera talina njawulo na malaaya. We wali sente we bajja atenze mwe bannayuganda kenaddamu ofuna sente ne munsinikirako ebinyo nga mujja mugwirana nze nja bba pamira. Kale saa zino bonna bali wano ku podium baliwa. Mbalaba nawo bagenda akyusa ensi bakuba obuswanyu. Baliwa basobola n'okujja wano. Naye omusajja wuuno ku ndiri. Musajja yakwata naggulira emmotoka. Nakati ng'okyagivuga naye tosaana kujja kusula wano. Musajja n'akwata n'abagulira obupoloti. N'abakolera buli kimu ne mwegatta n'abantu. Mbu mukola mpalanya ke n'embeera eba teyeesaaga kukola ki. Kugira ayina omutima omulungi Brian White ayina omutima omulungi. Ffe yatuyamba kati tuli Kampala mwandi tulabye nako. Naye buli kana nali nedibidde nga nfunye akasajja k'omuzigo. Nangamba jangu maama vaayo eyo. Okuva naye ne Malaysia n'enkomawo Katonda bawenda bikabulungi gola basira bikabulungi. Olika kyakulya. Ye yasooka n'okungulira iPhone nga ndi ku Tekino. Layina. Wallahi bilahi tallahi. Nebula ebiseera nga twayitulabo ina sente ngoli mali. Zali na Malaysia anti Brian White yampanga sente. Sate kayo receipt towazira wali olowooza nkulimba. Ye yampanga sente Malaysia nga nsula mu 5-star hotel nga njagaliza ngamba sanyukako obonyebonye nnyo. Ebiseera nga Pat Black ebiseera nali nkusobola. Nagambye dda nawe tonneesibaako ng'onsobola biki. Nali ongambye wafuna omusajja wa furniture. Omusajja wa furniture namufuna n'agenda mwana gwe ng'asula eyo sayidi z'ekyanja ng'owa boda ndeetera akatogo nga tulina okuggalawo nti abamawulire obamanyi. Ng'embeera gye ndimu nga buwooteri bummanja nga nsula eyo mu wooteri kati nenkowa buwooteri ne mbuddukako
ne bampambako n'ebintu byange eyo ku Ntebe Road nasulangamu eyo mu kawooteri ngendo laba nga ziweze milioni 6 kwe kufumbirwa mwana gwe kati nengena nenfumbirwa kati eyo munange Eddie Kirabira je yansanga nangamba jajja mwami yagala kundaba jajja mwami mutuukako saba kanakwe jajja mwami ngasuka nsimbe 15 eza $. Jigena we kubeka enfufu. Enfufu mwana gwe nga nje kubako ne mmotoka je yampa okuvuga musajidi zaako mipiira. Kyovola banze ate mu bantu nze byange biba biva ku mutima nti jajja mwami mwagala ku mutima. Kitegeera. Tube bana abantu betuyamba ne beerabira. Tosa kwerabira muntu yamponya akasajja sengolooza ndiridda wasenga nafuuka nga bajjati Madina bibuuza. Kasajja gani nkozo olubuto kukanyanzalidde mu muzige eyo. Lenga stakali kaleta akatubu. Sikainaako buzibu. Sikainaako buzibu naye sobola kuddayo. Era mwana gwe nze jajja mumina kuje yamponya. Yenzija n'engamba okuva uli nkube essimu. Jajja mwami kankulaba at least eriso lyange ne bana bamusse. Eriso lyange lijja kuba likoze eki. Mulabyeko nga ntuddeko wano wendi nange mmanya nti jajja mwami nayimirira mu nsi yonna. Abantu beefuula. Bano na minister bali kuno balaba senga kati impostinze bya Busegu balaba bbeere. Olaba nono minister w'empisa bimunyumira by'empostinga walaba ku bbeere ne yeegizaagiza yani oyo omubi. Oye tebimunyumira. Naye bimunyumira abeeko singa kati saa zino neyambudde senga olengera vye ziri kuno. Bino ebintu ebirimu amagezi government tekola kitebiraba. Nze bikana kungamba muzeeyi nti ave mu State House mu Ntebe akakane kalabe ku muntu wa bulijjo. Nze era kyekyali kibampogganyiza. Tebandaba tebanoonya kuddamu NRM gye naganye okudda. Waganye. Ngangenda mu NRM nga noonyayo kinga jajja mwami wuuna afa. Owagira Bob Wine omwavu n'okitegera mpumpagidde mwavu tugende. Buli kanaku mbeera ngamba muzeeyi nti aveeko ku Namulondo ye ajjalambule ku muntu ngono because Brian White tavangayo n'agamba nkyuse mpagira people power. NRM through. Bamuvumye ku social media omanyi nga people power bavuma n'ofuna n'atyataaka. Nawe osobola ofuna atataaka. Bajinfunisaako people power bangi bavumi nnyonnyo. Musajja bamuvumye bamwagalizza okufa bakoze ekyo omusajja ekifaananyi akyakiwanise. Oli mu State House osowodde ssebo w'ekitiibwa. Olunaagira nga muwoza mbu mutusamoni nga nze sikyatya kintu kyonna nkubuulire kasuku. Nze sikyatya kintu kyonna muzeeyi alina okujja n'abaano Brian White mu bitiibwa. Ng'asobola okugenda emulago n'alambula ku balwadde ba fistula. Ng'asobola okuggulawo ennimiro. Muzeeyi ono musajjawo. Kitegeera ono musajjawo bwenye. Va kufe ba bad black nze simalina byabufuzi era temunneesiba nako. Bwe manja kubeera wa gundi wa BSJ mbera wa BSJ leero nkyane mbera Bob Wine nkyane enkomawo ewuwo. Nkola kinsanyusa ndi wadde mbo kwambala buluka myufu yero. Naye omusajja bamuvuma people power buli kanaku buno kati omusajja bagenda mukuttira. Abantu aboloza mbu balina obululu tebabuyina nze kye nali mbagamba. Kati sawa zino n'amala Brian White n'amala avaayo n'ayambala yellow. People power emuttisa n'atyataaka bavuma. Bavuma. People power bavuma gwe kasuku nze. Nateekayo posti mu ddakiika emu yali mu komenti 1000 naye nga byonna bivumo. Malaya genda olamula obusolo bwo wano tosobolawo wano tokola ki va ku Bob Wine tasobya naye omusajja wuuna alemedde mu NRM olumbe lugenda mutyano muzeeyi ali eri n'abo ba mafia badde abanaabwe banyampulukuka mata abana Brian White basobola nakujja mulabako nze bwe njogera kwaba abasajja ovaayo n'okola akalango ne bakuyita volunteer ku ssente zennyini ze baafuna ebibiina by'ebweru nga bibawa ssente. Bakuyita volunteer. Nga voting bwaki. Nga bote babukola bafuna omusala bafuna allowance senga minister yabadde wano yandibaddewo. Era budget yandifulumye ya buwumbi. Obuwumbi bubiri bugenda kulabira minister bwati agenze Kenya kumujjanjaba mu Aga Khan. Naye mwana wa nnyabo wuno wanaali wano wafiira olumbe werumulumira.
nga lwaki nze siibaasamire ndaba be banfuula serebu okunsiba kati bawulire omuliro wono senga Brian White abadde minisita yandibaddewo wano ku buliri teyandibaddewo gavumenti ebeera ne budgeti baminisita balina budgeti omuntu wa wansi afanga kyoboobwe ulira nnono omusiru nze magambye mwepopa mwene embeera temubaako kye mwogera mwene embeera tusabire omusajja akole ki awone tewali ayagala mufu ate era the real fact is nti omuntu oba yali akuyambyeko nze mmanyi abantu bangi muli eyo mwabeeranga ano ku podiyamu mwena mwe bakamiliyoni gwe big eye mukama agenda ku blessing atya nga tusaana kujjano kutuulirawo omusajja ono bannange tuleme kwerabiranga gye tuvudde basindi bonna bajja ngano ku podium musindi oli mukwano gwange mmanyi eno live ejja kutuuka kuba nange mukomewo ku podium omusajja mumuwa amaanyi ayimuke bane tuwekeyo n'emitima emibi tegiyamba emitima emibi tegiyamba Brian White tabaagalako ssente zammwe oba mulowooza wano nzize n'ekisawo kya ssente embwammwe nzizenga bwendi okitegeera kasukwa ina omutima omulungi wuuno wano naye antunuzaamu kamera tandi bulungi mujje mulabe omusajja bannange omuntu ng'akubeereddewo mu mbeera ennungi let us not forget antu temunjogeza luzungu omuntu ng'akoledde ekirungi ne waba ng'akuwadde mutwalo omubeererawo era nze kasuku nalindaba buno bumalaaya oli ku Sipaaka TV mbu yankwata omuwala gwe alina n'ebbeera eryagwa ku kifuba nga kwata ki babeera neeyo obulenzi bukifensi ne bugenda ne bubakuba olaba nange owanga nkuba naye nga kerere gye nkuba mu nju omanyi nga nkuba ate tewali wano bannayuganda abamu wazaalibwa n'omutima omubi wano owulira essanyu ng'olaba Brian White kundira essanyu likutta bankuba era osanze omukono gwa kawona guuguno naye nga nkuba kerere ennyumba yonna ne banneeyiba ejjukira nsula kumpi n'afande kati nkuba kerere ku kyalo awo nange ne mulumaaluma gwe ramuze eno si essaawa aye njala obbabwira nti buli muntu waddembe okuwagira bannange ekibiina ky'abaamu kitegeera waddembe eno essaawa omwana muno tosobola kukola kingenda nabba blocking abamu kati nze nakowa stress owulira nze byebyange era nze ngenda kati bateeka ku peesi njagala omuliro muguwulire mu bubiina bwammwe mu faya kitegeera omusajja omuggyeko security wuno ali kundiri you don't allow anyone family yetejja mumutaddeko embeera bwana bamwe muwulira bulungi depression simanya stress oluzungu lungi byonna depression kitegeera bannange abali ku podium gye munaye ku musajja tumuzzeemu amaanyi ayimuke ave ku ndiri tayagala ssente zammwe nze actually nze seyanko Brian White ng'asabiriza n'omuntu wadde n'ekikumi oba omulabe mu struggle za ssente era nekiri kimayiko mukulawo ekyajja okubba emmotoka ne kizitwala ekyo ki ex kyange simanyi obadde okimanyi mpulira biwulire kitegeera naye weesibye ku musajja bannange ate nze sisala bigambo gwe kasuku ekitegeera njogera oba ifaidayi nagumaguma dda naye ng'abali ku podium kyetusinga nti mujje mulabe ku musajja bambi mu mutima mulungi atujje wala bannange abamu yatugogola
kwe kumutulabako wano era munange Uganda no hospital tazesiga so mbadde nsaba w'ekitiibwa omukulembeze ka video kano ndaba abantu babo balaba bw'oba okalabye mukama wange yamba omuntu wa wansi mbadde saagala bintu bino tubitwale ku media tulemereko musajja wamuddize security gye wamuwa kubanga ne security yamufunamu kitegeera ne security yennyini yamufunamu yabakolera ebirungi so kuno kuba kufa alina famire ye jangu omulabeko tayagala sente omuntu omulabako ate kati wano kangeze bannayuganda mwagala omuntu afudde era nze ne malambala bano ku podium ngenda kukola obwasikaali kankuyo kasuku omuntu tajja kulambula mwene embeera naye omusajja bamuttira mu bino ebintu ebyokusaaga awo n'olyoka olaba bi RP yakola kino be basinga n'okkaaba naye nga mazima olumbe lumulumidde wano sajja embeera gyali musimanyi oyo oxygen ekyo ekigundi kiringa kino kye bapikamu omutima ne gwewuuba so byebyo katuleko omusawo akole bannange musibe bulungi mwebale kubeerako eno episode esooka ewedde byebyo nno